Number 2 on our list is Kafero Simon Peter. Kafero Simon Peter Jango. Number 3 on our list is Kafero Thomas. On our list is Nagawa Elizabeth. I'm the aunt. Thank you very much, Hannah. We shall never forget. You have been a great leader. Thank you so much. Thank you. You can get it. So, Mama Mugirwa, everybody at the side here, Abanaba Prince Joko Kafero, Benubali Abana, Bana. One of the Bakavina, database, data bank ya Feyawa ya police, tusigaza ndagabutonde w'omugenzi Kafero, ate ne wandi gatusigaza ndagabutonde y'omugenzi Kafero. Kuba nawulirako nga bagamba Gurunet naye agamba mwana wa Kafero. Kati ne Gurunet naye akole ki? Wadde okujja. So njagala kubayozaayoza mmwe naye temubuola abaana mmwe musigale nga mubasapootinga gye bali, mukolere wamu naye nga mu abaana b'omugenzi. Emmali y'omugenzi nga bwe muli abaana mwekolemu omulimo, mulabe ng'ejja kugenda okuddukanyamu estate ya Nata wammwe, musiki oba alina ebibanja byalina byonna mubidukanye mu mazima. Nga bwe muli abaana mwerondemu omukulembeze atya, oba mwena mubeere basigikale mu kampani y'omugenzi Kafero. Bakubiriza temutunda maali y'omugenzi kubanga ye teyagitunda. Mukolere wamu ate muwe bakojja mmwe ne baanko bammwe ne basenga bammwe mubawe ekitiibwa. Bwe kubanga mwabasobyako nga mwabavuma, ye chansi yeno y'okufukamira obugambe nti taata nsaba nsonyiwe. Owulire? So ne basenga bammwe oba olina gwe wanneegi gwe wasobya mpaka zindalakalala. Minisita, weebale nnyo. Amannya gange nze Joseph Mugerwa, muganda w'omugenzi Paul Kafeero, muzirako ono omukyala Nantongo, era kibadde ky'amaanyi kuba naye yafukuza omukyala oyo Grace abaddewo ne sisita wange ono w'ekisoka Babula, nga ffenna nennembi. Musajja ono mwebaza nnyo olw'ensonga tubadde tunoonya kufuna kiki kituufu. Nenda akoze omulimu munene nnyo, musiimye kubeera n'abaana abavuddemu ate bategedde amazima nti ye baana baani ba Kafeero. Naye kinnumye nnyo, kinnumye nti waliwo abaana ate abatazze ng'ate tubadde tusuubira, naye abakazi mulimba. Kumanya nti omwana si wa musajja ne tuuka n'okuziikula omuntu na bulungi. Ekintu ekyo kibi nnyo 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 nnyo, naye kinnumye okuba nti abaana abalala nabo tebakoze eki, tebazze. Neebaza nnyo bannamawulire abakoze omulimu guno, neebaza nnyo bannamawulire abakoze omulimu guno okuba nti gutambula bulungi. Nensaba abaana bano mwe musigaddewo nti mulimu gwa Kafeero era tuli bazadde bammwe, naye n'emmaali mugikuume etambule bulungi. Minisita tuyambe ettaka ddene, waliwo gundi recreation, tugenda tutaddeko project ng'etambula nga bali wamu. Kati bennyini beerondemu bagambe nti kati omusika nga kye basabye ani agenda okutukulembera. Ate ebirimu bikuumwe mu biri abalala, so that alikuwa tusigadde bana tukole kye twagala. You have to respect the family and you respect the properties. Nebaza abantu abatubeereddewo, minisita family tugitegedde yeeriwa nende basaba mubeere wamu. Ensi yeetooloola buki. Nalabako mukulu wange amete mukulu wange naye minisita Balamu gye yatandikira eri nomulaba kati mubeere n'essuubi. Ensi eno mukisa ate osobola okukola n'ofuuka omuki ow'amaanyi. Ekyensaba minisita, ensaba baabaana kafuuke gundi waabwe, tubakolereyo yawanika propose, tubakolereyo kasabo, bafune ku ntandikwa obulumi bwe balina mu mutima
ekyasaka omwana ayina ndagamuntu tewetaaga kukyusa amannya go sigaza amannya go gobadde oyina oba ayina ndagamuntu wandiika oba tofunanga sente za pdf muwandika erisita abalina ndagamuntu n'emiruka bemuva ndagire ab'emiruka wamwe babayingize mu sako z'omuluka babawe sente kusinzira wobeera ez'omujja zifunirawo tewali buzibu omugenzi taata wamwe naganda jjajja wamwe buli mwana we yamugabira emaali ye ye tebali mwana abanja ndooza basenga kituufu buli omu alina ebyesi kyeto basenga buli omukumu yafuna emaali ye bawa akazindalo bogere senga wanje siwulira si bonna lwaki abala tebafuna kati namwe mulina right okugenda ne musaba dna nga famire yanaganga naye si kyekitulese wano ekitulese wano tuze ku famire yani kati gwe muzukulu tosobola kulagira bataatawo ate babakebere ekikyamu womulala kazindaala ayogere ebigambo byogedwa tuvumiddwa nze ne mange yakubibwa abadde ku kitanda oli kubamulangira oli gemali yabafeero yanze mange tajjakusewa mwaminisita babuulira tetutunda nako yadde ekintu nakyo byonna weebiri ne muzeeyi weyeebase wewali tewali kyali kitundiddwa era temutunda nga mukole kampani tewali kyali kitundiddwa muganda naye kyensaba nga nva mu mpewo nsaba twali olumbe lw'omugenzi oba tetwalizibwanga omusika gwe batuteerako yali wa kitukuli ono Simon Peter yalina okuba omusika omukulu nsaba ekisawa ero tugenda kukumaliriza byonna olw'ensonga tubadde tunoonya abaana b'omusika bebisigaddeeyo ababutowa kati abakafe bajja kwetutula oluganda lujja kutulaba oluganda mukole ekijjulo musalewo bafamire tujja kubawagira tujja kubawayo enti tujja kubaweeteyo okusala mu Honorable Minister, personally nja kwebaza kuba ndowooza oba nange nze mbadde njogera naawe personally. Mu kusooka byali bizitowa naye nsuubira baganda bange ebisinga babyogedde. Twebaza abantu abazze wano mwenna okutindika engendo Mukama abasaasire muddeyo bulungi bannamawulire mwebale nnyo tubeererawo okulaba nti process eno mugitambuliza mu bantu mu lwatu era honorable nze yawo thank you more ebisigadde Mukama atukwatireko yonna gyetulaga.